Ochalaba okwanjula n'embaga. Abaye munsabire. Sogo mujjeko kali kabona banali embogo. Njobo bwanta mo. Kamujjeka. Abo bwanta manje sikateekako era ono simanyi yananze. Wanji. Simanyi yananze. Kabona bali embogo. Kulombo nalya. Nabo bantu yagala kino. Era ekyaffe nesenga ateekateeka era kino kya Christine. Abe wange tugatte ebibatu tukube engalo kubanga senga akitambinganya nkutegeeze empapula z'omwana ono zaawera era njagala kukwanjulira mu maaso go ky'omwana ono si mwana mukeere. Omwana omukeere abeera mubi oyo anyiiza nnyina agamba gwe omwana gwe nakeere nkya n'enzala n'olyoka onkola bino naye kati ono si mukeere ali omutundu era akasana kaliwe kati omwana ono n'agwa ku nsi era omwana ono wagwa ku nsi n'awewa erinnya erya Seiga era abamu amaaso g'abakabona ne bamwongako erinnya erya Keynes abasinga obungi omuyita Kay. Omwana omulenzi ono taata waffe Mukama atuwadde ekisa. Enkwege tezikuwa bukubi nduulu n'ezisaakanya busaakanya nga zigamba nti Mukama yeebazibwe taata gyali taata Kinobe Eric. Mwana wange nanono Christina mama taata Kamanda ili chief wali wano Katabula David wano wali taata kakali kyengamba yegwe kenyini yegwe kenyini taata mwe mwabalanga kanemu otyo kanabi otyo okitegedde ani kati obula nowe ebifaananyi bikusonga okitegedde ate ffe twamuwa akabonero okitegedde kituufu nkalabye nga yeyekka nkalabye okitegedde nkalabye tusigaza ameka tasobola kubulwa kkubo taata sebo taata nakabbo mwamwerabidde omutwalo ogwa tanka abaye bengalo era Such a gentleman, such a sweet man. Jina lako mpenzi nani? Nataka kukupigia dale. Ngambolo na kuntimbe, timbe. Mamikwano kadi zite, zite. Sweetie, I'm ready. Manange mumulete. Ukisi mumete. Manange, I'm ready. Sweetie, nange, I'm ready. Munange bakulete. Zikisi ngumete. Munange, I'm ready. Nafunye kuno wanange kuno. Misana nechiro, kona kumpera mutiro. Banange, iro masibi mpambye. Banange, olwenzi befuze. Banange, iro masibi mpambye. Banange, olwenzi befuze. Omukwano gono guyikanga kirira. Kulinga kisenso mwesiba mukiwa tosimuta. Olunaku mulindwa alaba ne bakapo baze. Walinga okusaaga alaba bwe tusombye ekyalo. Give me a pino direction kwatika buda bicycle. Eno kajamu kakute n'omutima baby guluma. Olya majoba kawuta ndete tude tufe. Byokunywa situde. Waje
soko ubire ku bantu bena bebwino labamanyi akati manyinazi kale nga bwe wakoze eri mu nnyumba mu maaso g'abakulu banno akati abataka tebategedde bibaddeyo mu butongole banjulire mukwano gw'oyo bamama batata abataka omwami wange Seiga ali wano mu maaso gammwe gwenfunye agenda okuntwala kyengamba agenda okutwala senga ayagala kumutwala enkoko yo nagirya dda maama akati waliwo ekintu kyolaba naawe selekitalindamu wanye agenda kuntwala ku lwa muwala wange Christine Nannono abaffe omwana omulezi wubeera ku bakadde omukozi okumanyira obabafaniriza obadedda kakati mukwano Kenya atumye kano kakala akeeru mukwano akeetaaga kaba keerufu buli wamu ndowooza okitegeera ayagala abeere mwerufu naawe obeere mwerufu ekyo kikulu bakikubira emirembe gyonna kaneeno onywengako nga mumulindanga kuno bakumirimu zirenga mukaka mumulindenga bungi naye abakulowoozaako agambye akamuli kano tekategeeza butegeezi mukwano wabula obulamu bwammwe n'omukwano gwammwe gubeeremu omusaayi gwa Yesu. Amina. Amina. N'eryenvu alitaddemu Baba. era Kenya agambye agenda kukubuulira. Babi. Yo kawozi. Mukwano ali mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano ne mami eyazaala omugole omukyala era nga munange nyongera okugamba nti Charitas by the World be banyambaza bakozeko makeup era nga nawe tusobola okuteekera omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu era nga n'abaana tubasobesa eby'enviri nga tutandikira ku mitwagire ono boarding section tulina ne gowns ne changing dresses ndi ne mami naye oba ye mami oba musika simanyi kubanga ndaba mami muto sibetande mulungi nnyo sibetande mujebale kale nnyo namujebale kale nnyo oli otya leero mulungi nnyo yewe mami nnyo omugole mwana wakumeka wakubiri nnyo wekumya otya ng'okula bulungi sakya katonda sakya katonda owulira otya leero nina essanyu lingi ennyabo omwana bwe yagamba nti agenda kwanjula wakikiririzaawo oba okusooka naye ndowooza nti oba bya bulimba naye bwe yakyala nenzikiriza nti kituufu ennyabo olowooza muwala wo ki ekimuwanguza nnyabo mpisa na bukozi kimulabyemu ennyabo olowooza abasajja bye babyagala ennyabo omusibirira ki kyaba yeesigamako mu maka
kwesiga Katonda. Ennyabo. Kale nnyabo mukama kuume. Kale nnyabo. Kale bambi. Mami tumaliriza tulinda mugole mukyala addeyo bali mukuleeta ebirabo. Siziwulire engalo. Mu balungi mwoli sikulimba mwoli. Tuli wano n'omugole waffe era ng'agenda kuba ngadde omulundi gwe ogwokubiri. She's so smart and so beautiful. I can't stop looking at her. Yenna si ye muwanvu kane ng'onyumye nnyo. Thank you. How are you? Fine, how are you? Owulira otya muli? I feel so excited, I'm happy. Just know I'm so happy to reach on this day. Olunaku lutambudde lutya mukwano? Olunaku lukyali lulungi era lukyagenda mu maaso. Things are so amazing. Okyalumya abayali. Just to know. Kakati mukwano, omwami wamugya wa? Twali ba mukwano kuva dda. Twasomako dda naye. In our primary during those old days. Kusomero ki? Roadside. Preparatory school. Mwezuula. Just to know, but we met in 2015 again. Yeah, from then until now we are here. Yimuka tusoke gwe tukone mu dance. Enkeni mbatala. I was born to love you. Tekako mbatala. Oyagala mugamba ki omwami wo leero? Kyamugamba mwagala nnyo and I'll always love him forever and ever. Amen. Ababadde beeyogeza nti katulabe omukolo biki yagala bagamba ki? Baswadde. Yes. Obakubye kye bayita knockout. Omwami muweereza yakayimba. Zaabu. Yeah. 1, 2, 3. Temunkwatira ku zaabu. Temundetera tabu. Bayitira nze kibubu. Bubu zaabu. Ba high five. Kale ddiya. Niwaddeyo byeyagala okwogera. Omukuba. Mugamba, I'm coming for you, babe. I'm coming for you, honey. Okyalaba okwanjula n'embaga.